Kabaka Mutebi bye yasookerako nga kyajja ave mu buwaŋŋanguse mu 1986 kwali kunyweza bumu. Abamu benda bano tibaali bazaale kubanga egyo emyaka 38. Naffe ffe twaliwo, nali muvubuka nga nsoma mu university. Abalala baali bakuluko katono okusinga awo. Naye Ssaabasajja Kabaka byonna byakoze ne byayogedde okuva lwe yadda, ate okusingira ddala ng'amaze okutuula ku Nnamulondo mu 93, byonna bibadde byetooloolera ku bumu. Nga 12 omwezi ogwokutaano 2013 yannonda nga Katikkiro we, n'ankwasa Ddamula nga 29, era nalangirira ensonga za Buganda Ssemasonga 5, ng'eyokutaano bwe bumu, era ndi musanyufu nnyo nti omumyuka wa Kaggo abikoonyeeko. Obumu mu Buganda bwazimbirwa nnono mu busujju bajjajjaffe bwe baakola ssemateeka ow'eggwanga lyaffe atali muwandiike emyaka gisoba mu 9. Ebika byonna ne byegatta wansi wa Ssaabataka, era emitendera gy'obukulembeze ne ginywezebwa, ne wabulawo alowooza nti yalekeddwa ebweru emyaka 9. Wabula obumu bwaffe bwafuna enjatika mu kyasa eky'e19 ng'abeeru bazze. Omanyi bo baamanya nti bwe tunaabeera obumu bajja kutuwangula. Era bukya lubanga lwa Mmindi, Kabaka wa Buganda yeenyigira mu lutalo olw'ebiwayi ebibiri ng'aliko oludda lwaliko, so ng'ebiwayi byombi by'abantu be mu lutalo lwe bayita olw'Emmengo. Olwo entalo z'eddiini zaali zitandise. Ndaba omukulembeze w'eddiini ayimiridde awo, tumwanirize, ndowooza n'abo bamulabirizi. Olwo entalo z'eddiini zaali zitandise, era Abangereza nga bakulemberwa Lugaadi ne balwanira ku ludda lumu, n'Abafalansa ku ludda olulala. Abakatoliki n'Abaprotestanti mubimanyi. Ate oluvannyuma n'Abasiraamu, Abasiraamu muli wano bangi, mu lutalo olw'Ebukalaabi. Enjatika mu bumu nga zitandise mu Buganda, era okuviira ddala ku ntandiko y'ekyasa ekya20, Buganda yafugirwa ku musingi kumpi gwa ddiini okutuuka lwe twefuga, n'ebifo by'obwami nga bigabirwa ku musingi gwa ddiini. Era mu kaweefube w'okulwanira obwetwaze, enjawukana z'eddiini zaavaayo nnyo era zaatuleetera emitawaana minene nnyo. Baganda bange ne bannyinaze, bino bye mbagamba Kabaka Mutebi abimanyi. Oza kyeyava ajja n'enkola engenderere ey'okutugatta. Kati nno nange mu myaka gyange 11 kati nga nze Katikkiro nfubye okugatta abantu ba Kabaka. Era ndowooza mulaba abantu aba buli ngeri nga bayaayaanira Omutanda n'enteekateeka ze. Mwetunuleko mulabe. Abamu muli Bakatoliki, abalala muli ba Seventh Day, abalala Basiraamu, abalala Balokole, abalala
si Baganda abalala ffenna tuzze okwebungulula embuga yaffe eno kuba Kabaka y'ekitaffe. Kino mukiwulire bulungi. Ebyembi tulina abantu ennaku zino abaagala otutematemamu olw'ebigendererwa byabwe ku bwabwe. Ebyembi waliwo abaagala otutematemamu nga balina ebigendererwa ebyabwe ku bwabwe. Kale waliwo abatayagala Bwakabaka, tugambe ng'abo abaabujjawo n'abawagizi baabwe. Taata wange yaŋŋambanga weegenderezanga nnyo aba UPC ate nga Baganda. Oli najja n'akwata kitaawo mu kirevu, gwe ne weekulubeesa naye tobaako ekikyamu. Waliwo abatabwagala ng'abajjawo Obwakabaka n'abawagizi baabwe, naye ate tulina abatabwagala naye nga beefuula ababwagala. Buli lukedde babaako kye boogera ku Bwakabaka. Simanyi oba ewa Kyatu n'Ekira nawa mubawulira? Buli lukedde balina kye boogera ku Bwakabaka nga baluubirira okumalamu Abaganda amaanyi. Baagala Abaganda mmwe mulekeraawo okuyaayaanira Namulondo. Nze mukulu wammwe mbabagulizzaako. Naye ate bano okwawukanako bali abaatugamba nti Omuganda omulungi aba mufu, okwawukana n'abali bano bye bakola babikola mu lukwesikwesi nga beefuula abalina okulumwa ku Buganda. Oli agambye kubawo nnyaawo. Kale mukuume obumu. Bwe munaakuuma obumu ebisoomooza byonna tujja kubivuunuka. Nze ekiŋŋumya be bantu ba Buganda, kubanga buli gye ŋŋenza abantu mbasangayo. Singa abantu nali sibasangayo nandigambye nti waliwo obuzibu, naye abantu mbasangayo era abantu batwaniriza bulungi era muzze mutudde wano ani gwe basasudde okujja laba embuga bwejjudde abantu. Awo nno Kabaka omulamwa gwabaddeko ogw'obumu tatengejjedde busa. Mumuwulidde nga kitammwe, mbeebaza nnyo nga nze mukulu wammwe.